Oto yagala kulinya bodo kujja wano ngenda kulagira mwami ochora polisi nawe bakulabira bakwata nawe wenyini woli tujja kufunawo ate ebinadda ko togenda kwetondera abantu ntomanyi bansonyiwe samanya byabaawo ekyo nkikusabye mu bulungi mu kisa kya Katonda kati linya bodo je wano linya bodo je wano ensonga tuzigonjere kubanga yo mwami wali wano gwe lwaki yagala kujja wano oli malalo oli mukogeze ebyo mwogeze agamalala g'ekivubuka tujja kukwata tukugalire amalala gakugwemu ogenda ozaalazaala mbaana b'abandi ng'oganti nyine byokkola bw'ala oyebakako wali tolina byakkola kati jangu wano ojja wano oba tojja kati wala bwebakako ono yalina byakkola oba kiraba no kiraba nti ate simanyi nze simanyi zenyine byokkola mwami ochora omusajja ono mbadde nsaba tugenda mu banoonya bombi tubakwate tubatwale mu mbuga z'amateeka ate tubajjeko omusaayi omwana ono asobole okufuna obwenkanya kubanga omukyala bw'aba yakola ensobi ate n'omwana akuliremu nsobi ddala njagala kubuuza omukyala bw'aba yakola ensobi n'omwana akuliremu nsobi omwana ateeka okufuna ekikati bo bibayiza okubanga si be bamuzaala nga mama ayinayo omulala naye nga bano ababiri be bakyaliwo kati esaawa zino bwe banaaba tebalabise katugenda keberandi tulina okutandikira kubbo mpaka wetunatuukira ku taata w'omwana olutalo lwakatandika luno tuteeka okulugusa kubanga men's forum bweyingira ensonga erina ozikkusa omukyala ono ateeka okufuna obwenkanya ategeere nti gwe nazaalamu omwana yaani kubanga naye muntu asobya yasobya abakyala bangi ensobi ze balimu mpitirivu naye kati banoonya n'ababayamba tebabalaba abaana bangi bakuze nga tebalina bika bakulira mu misaayi emitali gyejjo obuzibu nubujja omwana amayiza nga bamutomeredde mu kkubo naye nga tiyamanya kikakye kati ng'ogenda kukola amalala nsimanyi nze nyine byokkola yeka yafuna obumwe bakako yafuna obudde obumwe bakako ate obudde obumutyako omusayi bwatalina ye bw'oba okimanyi tolina budde obwa ofuna obumwe bakako bakazi ye mwe abasajja njagala bategeeza bw'oba ng'okimanyi nti obudde ogenda kufuna obudde bwe bakako omukazi nga tosobola kumulabirira kati nabwo tobufuna buveeko olwedde tosobola kulabirira ate tosobola kufaayo ate n'ofuna obudde obumwe bakako bwo ng'obufuna Buyosa manyabo, nusuya manyabo. Yoyo. Halo. Babadde baagalako ku kiwuwa ddala usi. Kwelo si batuyambe. Mundu wano leta mukubiri amanyi. Linda ko. Kankuwa mama damu kankubire wano. Kankubire kusumya. Omukyalo ono yayoyanga nkoko. Yayoyanga nyama, yayoyanga ngege. Omukyalo oyo atudde wali nga byonna biwulira. Lwaki teyabiwakanya? Anda asobola okuyoyanga luto lwa mulala. Andi sivuddeeyo. Ali ludda wa? Akkirize. Kiri bwe kiba kyali kisiimuula. Nakyakiteeko nti yali musajja. Saagala anafuyeeko omu. Kubanga n'ono yaliisa. Nze nganze kyeŋŋamba yaleetanga enkoko yaleetanga ennyama ekyennyanja omukyalo ono n'atuuka n'okumugamba sirya byenda bijja kusiba omwana mu bulago Kituufu ekyo ye yakyogera bampita muhabuzira Ruben okuva mu men's forum against domestic violence e Uganda ekitongole ky'abasajja ekyavaayo okulwanyisa obutabankomaka ekita kyayagala abasajja kutulugunyizibwa ate tebakyayagala kutulugunya tuli ku nsonga za Nakato ayina bibi wa myezi nga 7 atanaba kutegereka kikakye yani twagala tubatwala mu Musaayi babajjeko Musaayi Dalausi nenuwamanya n'omwana tutegeere taata w'omwana tumumwe mu mateeka alabirira omwana we mu butuufu bwakyo mbadde mwagala wano ku ofisi ya chairman we yaropa omusango ayina esimu ye ayina enamba y'esimu kati ogenda mufuna otya kale soko mu contact ingo tutire mu katonde mu kube kusimu eno waba tulagirire wali tumusangewo sebo mukuru
osiige tasebo bampita muhabuzira gubeni okuva mu Men's Forum Against Domestic Violence kindeese wano okulaba nga omwana ono afuna obwenkanya amanya ekika kye wanaakulira ne walisomera ne walifiira ne bamuziika tetukuleese wano tuli ku musango gwa Nagomora tuli ku musango amateeka gatulagira omwana n'okufuna obwenkanya okutegereka omusaayi gwe okutegereka taata we n'okutegereka maama we tuyinza okuba tuli wano ngono naye si maama we nga naye era gye yamujja nga bwe yagenda mu ddwaliro nga wolo gye yamubba n'aleeta abakazi bangi bagenda mu ddwaliro ne babbayo abaana kubanga omusajja amupeeka omwana naagala n'akolagana ne mukwano gwe mu ddwaliro ne babbayo omwana kati wayinza okuba nga waliwo yabula okutwala mu DNA mu laboratory ya gavumenti ewandegeya bakugyeko omusaayi neddala busi bakugyeko omusaayi tutegeere taata w'omwana bwebanga mwana si wuwo otambule emirembe bw'abanga naye si wuwe naye atambule emirembe tusigale nga tukyanoonya taata wani bw'abeera wuwo bamukuwe bw'aba si wuwo nawe ng'obadde olabirira tubuuze ddala busi nti omwana atafuuse wuwo ono yakateekamu mmeka n'onkubale teriteeka naye ku lw'obuntu bwe tunaatutuddemu zoonaaba otaddemu tujja kugamba derausi bw'oba nawo zootaddemu ojja kugamba derausi nti nange nkulabiriddeko ekitali kya mububi kubanga mwena mwalyanga ku ono emmere yafumbanga omukyala wange wamusanga wa ali yeekozesawo kanakawo edda yeekozesa ng'akola ki ng'afumba mmere n'ogendayo nomulaba ng'olabi n'ogendayo ogenda wagenda kulya kamere tasooka kulya mmere ntubamusuka bamukwano ntweyagala ojjukirayo kagambo kibasooka omugamba gwasooka bulungi ngamba kasookera ddala olaba obadde oganye kujja katulagosese nzijukira n'olunaku lwe namusooka omugambako yangaana n'agamba tya agamba gwe sisobola wali ofaanana bubi simanyi olaleeta nabakunsiima kati n'okola otya byatuka ne babitya tegeeza abasajja kubanga abasajja bangi bali eyo nga nabo bintu byabasinga amaanyi ekyokugaana omulundi ogusooka kitegeeza nti aba akugaanidde ddala nawe omulemerako n'omulemerako atuuka naye n'agola nakkiriza bakola otya oli kyavamu oyo omwana kati okakasa nti omwana gwo omwana wange okakasiza kuki nkakasa kuba bwe yafuna olubuto bwati yambula nti gundi funye olubuto kyona ekinaaba olowooza omwana muwala ono okutuuka wazalira olowooza bakamuteeka mu mmeka bw'obalabalamu nga mmeka olowooza tebereza olowooza ziringa mmeka nalabirira olubuto nemwetwalira mu ddwaliro okuzaala nensula ku kiro kakati simanyi nakumanyi tebereza olowooza wakateeka mu mmeka wakateeka mu mmeka nokusooka nensotolinga nembala wakati olaba ekyo kyoyogedde noli naye agenda kanakasooka embali kubanga naye ali mukubala kati olawo oba tonna bakubala yoli ali mukubala kati olaba nti tugenda kwetaaga ti bwezi wakati okukebera omwana gavumenti mulabato ya gavumenti omuntu omwe mukebera emitwalo 2 mwemeka n'omulala 2 mwemeka kati olowooza twetaaga sente meka mitwalo 7.5 bantu basatu kati tuba kitegeeza omwana bamuggyako nawe ne bakuggyako ne bajja nekooli omulala maama naye tubatera kumuggyako kubanga maama yabeera waali maama tumuggyako nga waliyo nga walabiseeyo maama omulala akayana omwana wuwe ddala usinga talabiseeko nange simanyi nsonga kuba nze bagenza okunona nga bagamba waali ddala usi naye nange ntuuseewo nga takola ki nga taliiwo kati bamukubide ku ssimu obwedda bamukubira nze era noono ogundi yagenza okujja nga agamba yamukubidde n'atajja bwe bamukubide ku ssimu agambye ataddala usi nze sibitegedde sibimanyi nako kati gw'olidde ogenda ku Musaayi ndirwedde ogenda ku Musaayi ndirwedde gw'ogamba omwana waani wana wamanya Jofule wa Jofule okakasa wa Jofule nkakasa
Singa bichulika nga siwa Jofule. Uwe. Uwe. Jofule soko je. Jofule asoka je. Jofule. Wanjiseo. Omwana wani. Omwana wani wamanya Jofule. Ni wamanya Jofule. Yegwe Jofule. Yenze Jofule. Okakasiza ku kintu omwana wo. Mama w'omwana yangamba nti olubuto olulwo n'omwana wo. Obujulizi zaawe mbujja kukakasa nti omwana wange kuba omukazi bw'aba yasobola okungamba nti omwana wo nanga amazima ngamanyi nti bwe yafuna olubuto n'embeera naye yemwerabirira okutuuka ku kuzaala nakati nze muyina nze nkakasa nti omwana wange. Omwana wo? Omwana wange. Kati bakubidde essimu bagambe batya? Bankubiddeawo essimu nyina gye mbadde ndi ate bangamba ate jangu ku ofiisi twali twajjako ne tubituulamu leero bankubidde essimu ne bampita ne tubituulamu era naye ate oli yaleeta omusango ye simulaba bw'aba yeekakasa nti omwana we lwaki tajja. Sebo weyanjule. Amazina niwamanya Jofule. Niwamanya Jofule? Yesewo. Ensonga ki ezikuleese? Ensonga ezindeese wano za mwana ono gwe natuma natukunda Isaiah. Natukunda Isaiah? Yesewo. Ate nga bagamba mwana wa Dalawusi? Ata omwana wano wamanya Jofule. Kati ki ekibaleetse kwero si leero? Oli yajja ng'akayanira omwana nti omwana we era yeebadde ensonga etuleese mu ofiisi naye ate ekyobuzibu akayana nti omwana we talabika ali ate abamukiwira essimu talabika mu kifo ky'okujja n'ayogera ebituufu by'amanyi ali eyo yabeera akayana nti omwana naye omwana abuzaabuza nze sitegeera bw'aba akakasa nti omwana we yandize naye nakakasa nti omwana we kubanze obukakafu mbina bugamba nti omwana wange. Ojjawo obukakafu? Obukakafu wembujja we wano nyina w'omwana bwe yamala okufuna olubuto yangamba ono yangamba naye nga seewulira bulungi nandibanga nyina embeera gye mbaddemu naye kati okwekakasa obulungi soke ngende nyekebezeeko ndabe nemugamba wayi soka okwate ogenda olabe kati bwe yagendayo n'akasaga nga n'olubuto kati twatandikirawo nangamba olubuto manyawo ki tutandika okunonya tulabiramu olubuto nje gye tunazaalamu era kuba ogwo twatandika okweteekateeka nga tumanyi kati tufuna omwana naye kati kyampweddeko amanyi okulaba ejujjuzo wanaawo nga ndaba omusajja akayana nti omwana wuwe omukazi yafuna olubuto gwe omusajja okayana nti omwana wo wootamulabirira ng'ali olubuto okakasa otya nti omwana wo. Agamba nti yali amulabirira awa ng'ali wange omukazi yamulabiriranga omukazi ng'omukazi ali wange kiki yamulabirira yamutwala mu ddwaliro ng'alwadde yagenda naye ku antenento ng'agenze kunywa eddagala yamugulira nti kino bansabye kino kyayagala omusajja n'akigula n'kimuwa n'akirya kiki yamulaga nti nga bw'ofunye olubuto lwange kino kyenkozeewo yakolawo ki? Talina kye yakolawo yandikikoze nga ono sibeera naye kati yakikolerawa. Gwe wali obeera naye? Nali mbeera naye weyafunira olubuto n'ebyo byagamba nti ono yali agamba agenze wasengawo okuzaala manya biki ebyo byakwekwasa bwekwasa. Yes bw'aba yali agenda wasengawo okuzaala omukazi bwe yazaala obayo sengoyo gwagamba alina byali amuwaddeko nti gundi labirira oyo omwana w'olubuto akakasa yabiwaayo. Yabiwaayo nze sikimanyi oba yabayo bati yabiwaayo. Buuza Nakato oba yamuwa ku bintu. Nakato yabikuwa? Takuwanga? Yakuwaaki? Kati ekiva ku kyo gamba nti omwana wuwe. Lwaki agamba nti omwana wuwe? Lwansonga nti olw'okuba wamwagalako. Takuwanga ku bintu? Tampangako. Kakati muganda wange wali okimanyi nti ono asula namuŋŋoona ng'ate gwe oli nansana? Nali mmanyi ebiseera ebisinga kale asula sinamuŋŋoona asula amasanafu. Nze manyi yali asula amasanafu. Ng'alinayo era Dalawusi eri? Alinayo wasula naye nga alinayo akayumba ke wasula erina mu masanafu eyo. Kakati nga bwakeera ku makya n'ajja n'akolaawo bw'aba tasize ewange.
atuwulira ekigambo ekisembayo mukoze mpaka okutuuka bwe yafuna olubuto ate eri n'avaayo n'ajja n'abeerewa ewange yeyo ensonga sirina kirala kyenyogera wa so kati gwe oli lwedde ogenda ku musaayi oba toli nze ndi lwedde ogenda ku musaayi sirina kyentyamu n'akatono sirina kyentyamu Dalawusi ajje mugende ajje tugende muyite ajje ate yaleeta omusango mu ofiisi yandibadde nga singa n'okugobera n'ebino byonna naye kati yawo yeekweka zinabadde manyi no mu ofiisi mwali naye ngenza okutuuka ngate nga taliimu abuze yeesibyeko ono nayoza kale eyinza kubanga yamwagala naye kati obusungu ayagaliddemu oba muswazi oba mwanike ndowooza yensonga eyo kyobola kati no mu ofiisi atyamu n'okujja sirina kyemusasula n'akatono sirina kyemusasula n'ekikumi sikyomuwa n'ekikumi sikyomuwa nsasula taata nsasula maama talina byateekamu talina byateekamu okkiriza nti Dalawusi yakuteekamu ku ssente oyinza okuba omwegana lwakuba nti ono waali Dalawusi yateekamu kyogamba yakuliranga bwerere nga talina kya singa kizuuka ng'omwana wa Dalawusi wuuyo Jofule woyo waali awo okakasa si wa Dalawusi wani wanawamanya Jofule wanowanyi kitegeeza mwamutumye amanyi yena atukunda Isaya amangu ago twalufunanga lulubuto omwana kati oli tanatuuma atatuuma ataluwe yatugamba yamutuuma atatuuma omwana singa naye kati alina erinnya lyamuyita atatuuma ataluwe amuyitaani erinnya bwe yazaala omukazi bwe yazaala yasindika linnya ki lye batuma omwana linnya ki yatuma omwana ng'omukazi amaze okuzaala tamutuumanga mannya atatuma ataluwe kati omwana gwe wamutuuma dda n'atukunda Isaya kitegeeza omwana wuwo nze omwana wange alright so akagambo kakasembayo Nakato Jofule Dalawusi omugamba ki omuwabaka ki nani Dalawusi kwesiba ku baana abatali babe Dalawusi kulu Dalawusi kwesiba ku mwana atali uwe kumulemesa watudde erinnya lyange nze Honorable Kansala Abubatuusa nze kansala ow'ekyalo ky'Egganda kirinaanye wano we tuli essaawa eno ensonga z'abafumbo bano ozimanyiiko yesebo ensonga z'abaami bano ababiri Nowamanya ne mukulu Dalawusi abakayanira omwana nti buli omu agamba omwana we ate nga omukyala yagamba alinako omwana taata we yagamba nti Nowamanya yazaala omwana oyo kati olwaleero tusobodde okufuna ekitongole ekisobodde okujja okulaba nga kigatta abantu bano abasatu ng'otaddeko n'omwana kale bana kubanga omwana naye paati ey'okuba nti y'omu ku gwe bakayanira basazeewo abantu bano basobole okulaba nga batereeza abantu bano babatwale mu Musaayi kuba tuzze tulaga amawulire gano okuva emabega mu mbeera eno twebaza nnyo ekitongole kino ekivuddeyo mu mbeera eno kulaba nga waakiri tunaafuna obuweerero nga ffe abakulembeze kubanga ensonga zino ffe abakulembeze zitukwatako nnyo buli oli waabanga ayeekuba ne munne ate ffe tufuna obuzibu bunene okulaba nga abantu bano tubagatta naye ebanga bano bavuddeyo okulaba kuba bwe mulange gwe twakuba abantu bano basobole okufuna obwenkanya ono Nowamanya afune ekituufu ddala omwana wuwe oba si wuwe mukulu Dalawusi naye afune ekituufu omwana wuwe oba si wuwe mukulu Dalawusi yaleeta ensonga ku erosi wano wa mukulu Mayiga wano wennyini Dickson n'abanga ayingiramu mu nsonga zaabwe naye ng'ekyali kisinga obukulu nga Dalawusi yagamba yabeera n'omukyala oyo nga takimanyi nti omukyala alinayo omusajja omulala era ng'akimanyi nti olubuto lwe yali alina lwali lulwe era ng'omwana wuwe n'olunaku lwennyini lwe yafuluma ng'agamba ngenze kuzaala Dalawusi agamba nti yamuwa ne ssente ezimutwala okukola ki okuzaala
era bwe yatuuka mu ddwaliro n'amukubira n'essimu n'amugamba ndi muleeba neetaagisa ssente n'amusindikira emitwalo 10 ekikakasa nti ssente zaawa omukyala awa mukyala ng'amanyi nti ali mu kujjanjaba mwana we oba ali mu kuzaala mwana we. Mu luvannyuma lw'okuzaala omwana yamugamba ngenze wa ssenga. Kati ye Dalawusi amanyi nti ekiseera kyonna ali wa ssengawe akyali mu leeba bagiyita maternity leave. Kati n'alowooza nti ndowooza akyaliwa agenda okukijjuukiriza oba okukiraba nga omwana omukyala tali wa ssengawe ali wa musajja ki omulala. Bwe yamanya nti omusajja ali wa musajja mulala kwe kusalawo okujja omubuuza eby'omwana we n'akamutema n'amugamba omwana si wuwo aliko taata we. Era yadduka mangu wa chairman n'amugamba chairman ndeese ensonga zange omukyala yali mukyala wange era mulinamu omwana naye agamba omwana si wange nze njagala Musaayi wange. Kati ababiri abo chairman yabayita n'abatuuza buli omu ng'agamba omwana wuwe era yawangayo obuyambi eri omukyala oyo Nakato. Naye ngaffe abakulembeze kitwennyamira oba kitwennyanyumizanga ffe okulaba ng'omukyala omu okubeerako abasajja ababiri. Ekyo nze naludde okirabako. Ntera kiraba ku basajja kuba abasajja bwe babeeranga n'abakyala abakola ki bo kikkiriza. Naye kati bano omukyala omu n'obeera ng'olina abasajja babiri ate kino kyanjawulo nnyo ekiriwo kati. Olabako nga ggwe omukulembeze w'ekitundu ani nannyini mwana? Ffe nga ffe tetuyina gwe tuwa mwana oyo. Ekyandibadde ekituufu mu kyo kwe kubakebeza endagabutonde. Era ndagabutonde ezo bwe zinaba zivuddeyo obulungi nga mukulu ono w'ekitongole bw'atugambye nti bagenda kikolako balabe ng'omwana afuna taata w'omutuufu. Kuba naffe ffennyini tetuyinza kakasa. Taata omu agamba wuwe, taata owokubiri naye agamba wuwe, omukyala kazaala mwana naye agamba nti nze nina taata w'omutuufu. Kati ffe ne tulowooza nti oba ono gwamuwa essaawa eno gwali naye gwe tulowooza nti oba afuna buweererero asobole okuba nti alina waasinzidde. Dalawusi Talabiseeko olw'ensonga musajja mukozi batugambye atunda siddi ku lawundi abawutwawe era tutuuseewo ne tusanga ng'era teyakoze ng'alabika yatambudde mu butale. Essimu ye talina ssimu. Essimu tukubirako y'abaganda be mwannyina kati ate bwe tubakubira ate nabo balina gwe bakubira okusobola omufuna. Abo ne tulemesebwa okufuna bulungi Dalawusi. Abantu bano Manya Mayiga Dickson Chairman Nansa na Wesitu Nakule zone. Ki ekibaddewo leero? Olunaku lwa leero w'ekitongole kizze nga kizze okuyamba ku bantu bange bano ababiri abakayanira omwana nga kizze nga kirwanira eddembe ly'abasajja okutulugunyizibwa awaka. Kati olwa leero basituse ne bajja ne balaba omukyala n'omwami ne wagaba ne bamutegeeza nti nno liba ddembe lya mwana kuba tena basobola omukebera kuguzuula kitaawe omutuufu yaani. Era nabo bali redde tekamu ku ssente balabe ng'omwana azuulibwa kitaawe omutuufu. Olinga omulala Talabiseeko omukulu Dalawusi twageza kumunoonya ku ssimu naye ng'essimu ye teriiko wabula nga mukwano gwe alina essimu ate nga tali kumpi. Era nkiwa obuzibu alina bwakawuka bwa ssimu bajja atubuze. Kati ki ekiddako? Kiddako era kunoonya Dalawusi oyo tuddemu tubakwasaganye bulungi n'ekitongole kino eky'abasajja kituwa obuyambi. So kitegeeza bagenda ku DNA? Bagenda ku DNA. Bagenda ku DNA. Tufune webizuuka nga ate omwana si waabwe kati ekiddako ebizuuka kasajja ng'omwana si waabwe omukyala atuulira maama taata w'omwana omutuufu omulala. Ekyo naye kirabyeko waliwo omwami bagenda bakayanira omuke yafa naye byagenda okudda nga kumbiri tekuli n'omu alinako gwalinako wadde akwate ku Musaayi n'akettondo.
kati mumbere nani natabula na musawa zino omukyala natabula mukyala muzibu nnyo ate alabise muyayi atya kubanga ebibuzo bizibiddwa wano bambuza ebibuzo bitirivu ngatamu ate tamanyi kati waliwo kyebambuuziza ekyokusula ekyenyumba n'agamba mbu ate niwagaba niwamanya epangisanga ennyumba niwamanya olumubuuzizza nti ennyumba ogimanyi kwayo sigimanyi sigirabanga nako n'ennyumba niwefaana tagimanyi ate omukyala agamba sente niwamanya zimuwanga zipangisa ennyumba namwezi okulya kati byonna nga bibuzabuzaabuza so kati mulinze musaayi tulabe tweyanza kyonna